Abatuuze b'omu Kikubo zooni ekisangibwa ekyebanda omugombola y'e Kawempe basabye bekikwatako okubataasa ku kisolo bo kye bayise ngo esussizza okulya ebisolo byabwe nga kati nabo bennyini bali mu kutya nti yandibatuusaako obulabe. Kizza kibaawo sigumusa ebiri naye nga abantu bawa information ey'enjawulo n'abantu abatambula mu makubo bagamye ngo bagikola ki bakisanga. Kino kidiridde ekisolo kino okuzinda ekisolo ky'embizzi ez'omutuuze omu mu kitundu ne kitta embizzi eziwerera ddala 7 nga n'endala kyaziriddeko ebitundu ate endala ne kizinuunamu omusaayi. Ekisolo kino kimaze emyezi kati kigenda mu 3 kijja ne kitugumbula embizzi naye tetumanyi naye nga tikatifu obukakafu bwe tuyina tumanyi nti engo ye tuliiridde wano kubanga embwa tezisobola kulya bisolo ebyo kuba teri mbwa erina dental formula enuna mbunoonye ki musaayi mu nsolo ezo. So bekikwatako nti ensolo eyo baba nga basobola oginoonya oba ogirinda kyali tuyambe nnyo okuba nti kati kizi ku bisolo kigenda kudda ku bantu kati tusuubire nti nga tekinnatuuka ku bantu wabeewo ekikolebwa ekyamangu. Bategeeza nti guno mulundi gwa 3 mu bbanga lya myezi 2 ng'ekisolo kino kiri ebisolo byabwe kyokka nga ne bategeeza ab'obuyinza mpaawo kye babakolera. Bakukulumidde poliisi y'omu kitundu olw'obutafaayo nga ne we tutuukiddeyo babadde tebalina kye baakozeewo. Singa waliwo ekisoboka ne tufuna bano ab'ebisolo ne bajja batuyamba basobola okujja ne balawuna akaalo ekisolo ekyo kwekiri engo oba bonna balina obuyambi bwonna osinga tukwatira ku nsolo zino batuyambe kubanga zijja tuliira n'abaana. Bongeddeko nti mu kifo kyekimu waliwo engeri abasirikale gye baakuba amasasi ku muti kwe yali yeekwese n'efiirawo nga bagamba nti wandibaawo endala eyasigalawo nga kati ye batigomye olw'ensiko ennene yeetoolodde. Finally kyakoze obulabe ku faamu nti ebisolo ebisinga kumpi ensolo 7-8 zakoze eki zaaliiriddwa ne zittibwa. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.